essanyu lingi cause I've just met my good friend. Tumaze nebbanga nga tuli ba mikwano. As you know, ye industry mwe tutambulira, and you know it's very good once you meet your friend. Fik Media kwetuli. Thank you for subscribing, liking, commenting, as well as sharing. Genda maaso abantu bano tubaleeta babeeko kye bakwongerako, tukkiriza nti of course omulimu ogwo bagukwasaganyiza bulungi nnyo. Nagambye bannabitono ab'enjawulo nja banoonya mbaleete. Kati gwe nnina ku set producer. Of course tugenda kuwayamu emboozi ate atubuulire ebitambula bitya wano ku MWOTO studio. Of course we tuli tusinzidde wano LUWAFU MAKINDYE kubanga tukwata show y'olunaku luno olwaleero. Mumumanyi, I know that. Mumumanyi oyinza okuba nga obadde toyina nnyo wangi gye wamulabyeko, but I'm sure mumumanyi era nga nyimba nyingi nnyo zaakoze, ezimu ajja zitubuulira. Gwabadde tamumanyi otegeera ani gwe twogera naye olunaku luno olwaleero. Nkwaniriza ogamba otya ssebo? Bulungi taata, ogamba otya taata? Kigenda gitya wano ku MWOTO? Alhamdulillah, kisa kya Allah. Nasemba okuyita wano nga tugiyita Sabula Records. So efuuka ddi MWOTO studio? Banga siri awala nnyo, tuli myezi nga 2 ngefuuse MWOTO. Ali ku Fik Media, sooka omweyanjulire. Amanya gange bampita AKI African Beato. Amanya gange amatuufu bampita Kalega Akram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Production y'omukozi ndoza tusooke tutandikire abantu basooke bategeere ate eri tujja kuddayo oluvannyuma. So production yono kati omuyigira wano kati just najja nentuula just bo yali akooye nangamba tuulaawo nyambeko ne mugane nesibikolanga nako wadde nangamba engeri gy'omanyi computer, engeri gy'okola computer gy'wali ogize computer osobola bikola. Entuula bulungi mu ntebe nangamba kola buti ne buti. Nalabiraawo nga nkoze amaloboozi bulungi nangamba okuva n'olwo togenda kuddamu kuva mu ntebe eyo. Kati gwo wano jjawo like ngani nga mukwano gwa bawanga? Bawa muganda wange. Bawa muganda wo? I know, mufaanagana. No, butafaanagana. Era sigala muganda wange. So Oze, he's your brother. Osanza akola production akugambye tulamwawo tulabe ogize obikozeekozaawo. Olwo kyo ekiddako ng'otandika kukwata mirimo? Tosatandikira okukwata mirimo. Just ngeni gina limanyi. So walinga omuyambako? Nkwata amaloboozi nga njigiriza bakola we bati, amaloboozi bakwata we bati, bageteka we bati. Kati luvannyuma before nga sinnaba kugamba bunno nali nyina gye nkolereeyo kale nga wemanyi mobile money waliwo library biki before ate ne waliwo nikole ate ebirala before kuba emirimu gyepambanya miki mingi otuuka wano wendi. Kati bawa nangamba kati olakiri kye nagamba ekyokukola amaloboozi ago ogo kulikodinga teka butesi muyimbi nalikodinga nangamba okuva na tugenda kuddamu kuvaawo era geno gye ebintu byo obite ku studio. Ngutandika kusula ku studio? Nagasula ku studio. Nasula ku studio. Ebbanga ddene. Era gye ebintu byo. Awo na 2015 16. Nembivaako byonna nenfokasinga omulimu guno. Sayina passion neemu wadde oba kinyina kyenjaga wanja production oba njagala music nali siyagala yano nga bugamisa n'okuvuma. Wajja kintu bawa nakikusuulamu n'okiyingira kubanga nagendangayo wakyeyagalira. Nagenda onalinga nsoma nga ngendayo kubanga muganda wange nakula naye era twatibukanga abo era Allah era natusuubiza okubanga tulira tuli babiri paka ne kati
katuli abo babiri kuva dda. Abantu soko babuulire nnyimba kizookozeeko. Energy Josted ne Jose Chameleone. Nenkola oluyimba lwa Paraso Akomererwe. Nenkola oluyimba lwa Igwe. Olwa Munji. Nenkola Ntinkankutike. N'oluyimba lunasookera. Na Rose. N'oluyimba lunasookerako olwasooka kumumanyisa mu bantu yali Sirwana Kalunambi. Ne Shiba Kalungi. Nyingi yali hit nno. Sijja bizimalayo nyingi nyizo zibaga. Lwasookerako ddala gwe kennyini. Oluyimba lunasookerako okukola ku muyimbi omunene lwa Paraso olwa Yesu tukulinze. N'olugenda social media n'olunoonya lubeerayo gyeruni kati lunatookerako ddala. So production atambula atya? So far siwabi alhamdulillah. Ekize kyonna n'okikwasaganya ziine engeri gyazzeemu n'omuhandling engeri gyazzeemu. Abayimbi nga tebasasula studio wano ku MWOTO studio kiyimiridde kiti ekyo? Anti MWOTO esigala MWOTO guba muliro era wojja nga tukwokya. Miliyoni zo 2 waliteeka wali? Sofa sijja kugamba muwendo. Mbadde njala neteeketeeke manye nti fiiki ngenda kuyimba omwaka guno bwe mba siina kamu kange kitundu sitawaana kulinnya mu geeti ya MWOTO. Asobola kyo kyogera ekyo nga weekityo. Gwe jangu tuteese kugamikolera ssente bwe ziti. Ye percentage yange yeno yeni gyenjagala weti. Okozeeko n'abayimbi abafulaati nga abayimba off key bangi. Obakola otya? Weno batereza gwe mulimu gwange. Okay. Tuwulira nti mulemera ennyimba z'abayimbi. Okulemera projekiti y'omuyimbi kiva ku ki? Omuyimbi ayinza okujja nga ennyimba ye si nnungi n'omugamba ngina tutereeza oluyimba lwo lusawuninge bulungi kubanga essaawa zino gwe mba sikoledde kati essaawa zino gwe oba ondayo emmanyi naye waliwo atammanyi wennaako oluyimba n'olutwala nga lubi bagigamba ni yakoze aki kiba kibagamba si yalukoze ate nga nze ndukoze kati mba sisobola kukuwa luyimba buwi. Jjukira omuyimbi ajja nga ayagala oluyimba aze leero alwagalirawo nkya osobola okukola ekintu ekiba perfect nga kirungi nga olwagala nkya era mugamba ngenda kuwaamu omwezi gumu oba weeks 3 kisinziira engeri gy'olwagalamu speed olwagala speed nnyo ngenda kuwaamu wiiki emu ndokuwe ne wiiki watina nakuggwako okulanga social media etandise producer disande ne wiiki tenakuggwako gye wamuwadde ninayogera bingi n'ogamba alhamdulillah Allah bwatu wakoze ki bwageze. Todda mu ekyo gwosigala ku kikyo akogerako obubi waliwo akwagala si buli muntu mbw'aba akola ki waliwo akwagala takwagala. So you just keep quiet gwe n'olinda wiiki ye neggwako n'omuwa oluyimba nga kiri kyogedde dda ate kyokka wajja n'oddumuwa ng'olumuwadde takimenyawo ate asigala musanyufu nnyo nga musanyufu ng'alaba ky'omuwadde kyekyo kyennyini kyokka ate nga tajjukira kyayogedde gwe n'osirika buseerisi kubanga oli awo mukamaawo kubanga aba mukama wange oyo ate era ajja kudda tolina muyisa ate bubi oba gwe akuyisiza bubi gwe tomuyisa bubi. So producer omulungi yaliwa? Producer omulungi buli producer aba mulungi kasita abanga asobola okuba ennanga n'ategeera omuyimbi kyayimba aproducer mulungi. Aproducer bangi. So okkiriziganya nange nti oluyimba ffe abalina aba receiving music ffe tuwulira nti oba olyawo luyina ekibulamu oba lwe tuyinza okuga nti omuntu ayinza okuga nti olwo oluyimba lubi ani yakoze production nti aki nti okkiriziganya nange nti oluyimba omuntu lwayinza okugamba nti lubi kiva ku producer. Ekiyitibwa oluyimba olubi
kiba kitegeeza tiyaluwadde budde producer naye nga teri producer mubi. Producer omubi lwaki tukola ennyimba netuma tugenda tuzitwala ya masteringira kubanga tufunyeeko cases nnyingi ez'ennyimba nga teziri mixed bulungi, teziri mastered, ne mutuwaddemo. Omuyimbi ajja n'omugamba njaga sente bweziti ntwaleko newaani newa Herbert skills za mastering. Ate sente sina nedda njani sente bweziti n'omugamba nedda tukole ekintu ekirungi. Niyo okuba ate nganze sobola kukola kibi era situtesobola kukola kibi mbu twale butwazi era olutuulako n'olukola best yo n'olumuwa era nga lulungi era sobola kufulumya kintu kibi mba neeyo nonanganze. Jukia ne producer no kubanga oyina amatu kyekintu ekikulu mu production, musical ear kyekintu ekikulu kyekisookebwako ekiddako kumanya kikyokuba style kikino ki omuyimbi azangamya style weti yenina okuba. So speaking about style yennyini wano gwe kennyini gw'okuba style ky'okusinga kasojja n'oŋŋamba akinjagala kunkubira style eno siina buzibu nga ntuula mu ntebe ng'otandika track kasita oŋŋamba njaga style eno siina sabu zinzitakuba. Kati nze oyinza kunkubirayo kifulatinga kwange? Tosobola kufulatinga nga nze nkukutte ku maloboozi kuba amaloboozi genasookerako genayigirako era nakigambye mu ntandikwa genayigirako era gemmanyi gensinga okumanya ennyo so that kati nkigenza okujja kinakyo kimanya ate nga amaloboozi nago era nkola ki amaloboozi we gaba nga tegatereera ku track ejja kuba nfu kyogambe kiri lwaki oluyimba lubi bulwokola amaloboozi nga mabi gali mugundi mungi reverb biki ne wansi byonooneka. So eddoboozi ebbi kasita lituula ku track ennungi oba otadde amajaani ku buugi. sina majaani kalekaleko ko amajaani gafuula at least ekintu oba nkugamba eki oba ofunye otadde amayinja mu muceere akitegeera kyekyo kyennyini. Tuwulira waliwo kye bayita autotune. Autotune oyinza kukinnyonnyola otyo omulabe wa Fake Media? Autotune kyekintu omuntu oba omuyimbi kwayimbira. Nze ayimba obubi afulatinga n'onkwatamuko mu ddoboozi lyange. Kitegeera nenkukwatamu waliwo oba nkugambe kuba kati nempulikikanga ennyonza naye nga bwe nzira ku live kazindaalo wano bampulira. Rapper abarapinga tabana autotune tayimbira ku autotune bano bana abamaloboozi baani basukupurama we batyo kati autotune just kutegeera okubidde mu kiiki nkubidde mu kiiki nga nteekayo nkubidde mu kiiki autotune yekola tya yekisinga otuyambako ekyo ekintu. Nnyonnyola ku kintu ba producer kye bagamba nti nina okubeera mu vibe nsobole okuba oluyimba lwa Fake. Vibe kitegeeza ki? Bantu vibe like what is vibe? Buli omu alina vibe ye. Gwe kinnyonnyola otya okubeera mu vibe mba ntegeeza ki? Okubeera mu muudu kyekyo kyennyini sekwongera ku kirala. So kati gwe ki ekikuteeka mu vibe? Nze bwekya kubanga oli musanyufu ye vibe olidde emmere y'okkuse okitegeera kyekyo kyokka. Mbuulira ku bintu by'okkozesa ebiragalalagala mu studios. Ebyaddala sina kyenkozesa nga nze naye ng'abayimbi b'okolera babikozesa. Era buli omwana neewuunya nziri musajja wa njuki
nkozesa obeera soba saawa 4 era wonsangira wonna n'oŋŋamba tutandika butandisi nemala kava mu tulo n'oŋŋamba tutandike kuba gwe mulimu gwange. kiri ku bwongo bwa muntu okuga nti nze bwemba sitaddeeyo bwe kati sisobola kutuula mu ntebe n'enkola production. Kati beerimba bwerimbi jasi kyabakwata bukwasi yakikozesaako omulundi gumu kati going addicted. Anjukirawo n'abalala osobola okuŋŋamba onyako njaga oba kkiriya owaayo gira gino oba kkiriya oba waakabi tokikozesaako kati n'okitandika n'okigezesa. Saagala nakwagala saagala byesembereza abikozesa sirina buzibu nabo kubanga bantu bakulu beesalirawo nange neesalirawo singa nabiigadda. Gwe bikuyisa bitya muntu ajja wana awunya omwenge nywedde sigala akozesezza biki ebyo byonna wadde bagamba twasomanga passive smoke or passive something biki ebyo era noyibe kubiyingiramu ndabye dda nga sinira kyenvaako. Bagamba passive smoke yeri dangerous okusinga eriwa active. Naye kati sikirinaako buzibu sinaako buzibu kola kasita tonywera mu studio yange munda genda bweru kola ebibyo gomanyi sigala oyo anti gwendiko waliza no ddala amawugwe. Okay. Mwina association yebatwala nga ba producer Joli mwendi yani mu group mwendi ebayamba ki? First of all yabafunira akawunga mu COVID. sijja kulimba kubya kubanga obyasire n'okugatwagabira wano twabiraba mugabira ba producer bannamu era wekibeera. So ng'ogyeko ekyakawunga is it just kugamba nti bwe munaabeera in times of need ng'aka kaseera we kaaliwo nti wejja okuviirayo kyetuzimba bagiyita pawo waliwo kyetuzimba mujja kiraba ate mujja kiraba mugenda okugamba bano abayaayi storage. So offices ziri wayagadde okuba join nga ggwe kati nga ggwe member tubuulire anti byonna kyenkugaba byonna mugenda bbira byonna omundu gumu. So production ono ki ekisinga okutta production? Bugumiikiriza oba tolina bugumiikiriza production yafa. Kintu kikulu nnyo kuba n'ogumiikiriza. Producer okugumiikiriza olina okuba nga ogumiikiriza kubanga omuyimbi ajja kujja agambe abogokemu. You can avoid short tempered obviously otamukuba ogenda muviira enkyata kuleta muyimbi mulala kalina kuba mugumiikiriza n'omukolako bulungi nnyo agenda ng'asiimye ali contented. Kibi ebyo simanyi oba kifaanagana na kino ekibuuzo nti okubanga producer AKI yaliko ow'amaanyi katugeze watandika 2015 producer AKI yaliko ow'amaanyi mu 2015 2016 tugeze ne 2017 2018 2019 2021 tetumuwulirako nti afulumizzaayo luno bakiyita kugwa kankiteekewo nga bwe kiri kankikubewo. Producer okugwa kiva ku ki? Muyimbi wanaawulira AKI kati yaliko essaawa zino ajja kutuukira wa AKI era ajja muvaako kyatamanyi oli gwavuddeko alina experience okusinga ani AKI. N'oli asobola okuba AKI kyakola ki niyo kuba omuyimbi wala ategeera mbuno oli yaliko kadduka eri kyekyo kyokka teri kirala nze oba olina ekira nze mbuulira. So mpaayo ku ba producer gwe boolaba abakola obulungi of late bangi nokoleraayo nga bataano bangi
asokera ddala producer Digibawa ye wamanyi wakabi of course ye wakabi byaddala abatamumanyi atamanyi Daddy Digibawa munambe moyo yalimu nesimu bimulungi nnyo nesimu producer by the ne producer omulungi omuntu just lokwa gwamujjako amaaso Remix mulungi nnyo omuntu bamujjako amaaso naye mulungi kiri kyenkugambye nti yagwa ate yagwa mumwakikuwata bwimbu yagwa asinze bali be bakyogera abatulaba just bayimbi tebakyamuwa mirimu balaba takyalina waaka talina kyabagamba tebagendayo gwe bagendeyo oki tebagendayo si yaliko ate si yaliko gwe bagende baloba tabakubira kyayagala kyebaagala kyennyini bagendeyo olabe okiraba ekintu ekyo ano kyebatamanyi ate abayimbi kyebatamanyi jukira audience tegena kugamba mbuno producer yakikoze bo baagala kintu kiki kirungi tuli mu MWOTO studio myaka kati 16 17 20 obali otandikira kwemeka kwa 20 sijibala kati mino kubalanga 2 the professional ero kutandika okufuna kasente otandika okugamba nno ati si kyenkuba kati nkiwulira 2 so kati tubala myaka 3 okay birungi ki byofunye mu production ono ebirungi alhamdulillah byefunye sola bibagamba nenga alhamdulillah ndi contented oli bulungi kama ne wakutwalira waye nyina byenjagala ate bisinga byotanafuna nyina bendaba ate nga alina kyebayina ne ŋŋamba nyakubanga musagira kyovola nkola kiro na misana obeeko wootuuka ate wotanaba kutuuka but wooli webazaala alhamdulillah mwebaliza ddala kyantuusizzaako nekyendi tewakisuubira alinnya ate nali nsuubira birala nnyo kuba musambi wa kapiira kenali suubira mungenda kuba musambi kuba nali nkakuba nnyo kenasomerako nga maiki ngenda okuba newa najenagwa nako kalungi ssebo olingaga nti akapiira tekakuyamba wadde ng'ate wafunirako basari kituufu nali mmanyi nina okafunamu ekirungi ddala kubanga obviously nakafunako basari kubanga boyi baali banneetaaga nali sibeetaaga nga nze nabeetaagako just nali ngenze kusoma nga kyo kati kye nali nkisinga okwagala nange nfunemu nga nze mbe ngati nga nze ngenda basically challenges kizoofunye kutwaliza awamu challenge so far sinaba nnyo funa challenge z'amaanyi sinaba everything is good erawo nentuula nensaaki kasita osaakinga n'ofuna challenge yonsinga ofunye mayinza challenge emanyi mu production bino bintu byaffe bivuga byaffe mbikubye ntya nkubye kodi ki wali kiganye eki omuyimbi azayimbye okikubye si kikubye challenge nazifuna ezo mabega nga sinakuyiga nemanyi omuyimbi ayimbye kodi kisima kyayimbye nga njiga bwizi challenge zinafunanga ne kati mi wajjanga tamanyi oba tasito miranze muteekayo nga ye nimugamba bakikolayo bati embagenda mbaga sire muyimbi simanyi na kuyimba nize ndakitinga obulungi omuntu namugakola kino nekino ali kirungi nakola kyenjagala so basically gwe bivuga kibyovuga azin ekivuga nga kyo musical instrument kyensinga okwagala gita nesinaba jiga nyina jiga zirimu ebika eriwa yonna era obviously njagala solo
na acoustic zizimu so na acoustic njawulo zero. Okay, kirungi katukusabire. So taddemu maanyi kibawa yagenda ogikuyigiriza. Ate anaafuna budde ky'okunjigiriza naye nga alina okukola wano. Okutwaliza awamu. Are you seeing our music going forward or kubanga ba producer muvunaanyizibwa kyenkanyi naddala ku waaka afuluma music waffe? Just tulina music waffe tuli baakabi nnyo. We are talented. We tuli weewo we twagala okubeera. Tulina kubeera wano. Tolaba kati aba Nigeria. Batutya no tutya ffe kennyini aba Uganda. Batutya. We are talented kubanga kiba kwa tusobola kikuba. Buli omu kyakakola tusobola kikola. Ne bwe tusobola kukola kyaffe. That means we are talented. Okay. That's good. Just n'okweyagaliza. Tulina okweyagaliza bana Uganda. Kitalina kyokka. Tweyagalize ng'aba Nigeria. One love ekyabulamu. Aba Nigeria beeyagaliza. Mwekuba nnyo enkokola. Okitegeera. Olwokuba disandisi ansinga atya. Muwe sapoti. Lumwa support naga akyali wange mwana mpade support. Naye ajja kuwa support nga atuuse waggulu. So that nawe ojja kwambuka. Ojja kuba wakabi. Naye mwana. Olemwa. Okay, so eyo nga tuvuddeyoko. Tusaba kati otubuulireko ko Aki omuto yali atyambulira ku mbeera awakaawo. Yayina eddalu. Yayina eddalu. Kyokka omulaba kati ng'ayogera yenna alinga atalina wadde ekigambo ekimuvaamu. Yayina eddalu. Ng'akola effujjo lya buli kika. Kyamukubidde kyaddamu. Biki ebyasinganga okukubya embooko? Mupiira. Wagendanga n'osamba omupiira tonnakola mirimu gy'awaka. Kulenga sinnaba kulya n'enkoma essaawa nga 2 emu. Tewalumwanga njala. Ku mupiira. Nkutidde. Eyo bebyankubya emiggo. Bebyankubya. Mpozi nokirabinga banna ng'akyali muto. Nenga by the way nagendanga nnyo ku mabiiki. Ewaka ng'otolokawo. Ate bayinza kukkiriza. Bisera bagege ngulu okumawo ssaawa mmeka? 6 gwa kiro. Ngulu okonkonaani akuggulire. Bizibu byere naye nga banzigulira enkeera nga bankuba. Nga nti wasulanga kabalaza. Banziguliranga. Era ekyo nkyeba. Enkeera ng'okerera ku mbooko. Anti obviously. Bankuba ngende emboko nze ngireetera. Baani abazaala Aki? Mama wange bamuyita Julia Masanga era mwagala nnyo ala amuwe kyasinga okwagala n'omugenza ku madabuyungo. Taata afaddi 2018 awo. So tubulire kusoma ko bagamba eneewa mu mundongo bino muyiga biyige temusomye era saabisoma bino. Jasi ebintu bino jasiba byobwongo buzaale. Saabisoma ebyaddala naye programs emukozesa za luzungu kasito bango okubaamu ng'oyinako k'osomyesomyeko. Saabisoma kasito ekyo nasomako akatono akaki. Tubuulire kusomako. Okusoma sijja kulimba. Tewasoma nasali. Ya nasali yo saagisoma. Bakera ku makya otadde mu uniform ogenda mu P1. Ekirungize batusomesa awafu batusomesanga ewaka. Waliwo omusomesa. Mama waffe yennyini omubulamu. Musomesa. Mama nge yasoma ebyaddala. Yasomera ddala. That's good. So P1 somero ki? Nali bwe bajja bagiyita St Andrew. So St Andrew paka P7. Yali P5. Nengende nzire entudde entebe gudopu nensomerayo ko. Waliwo essomero lyali eyo lyali Buddo. Dinasolera P7 yange.
Nofuna bumekaawo? P7 nafuna 14. Ka second grade super. Nebyali kali kambirigo. Katya eddalu. Okitegeera. Nze bankuba zanyira mu kusoma. Nali badde nkolera naddala. Naye nga akapiira kalinga akapiira. Kyekyo ekintu ekikulu. Nga kye bankubira. Ne kusomero kye bankubiranga, tebankubiranga kusoma. Bankubiranga akapiira. Wadojinganga lesson zino ogenda mu mupiira. Nimaga mwe mwampa bathari. Kali nkubakolera eki. Kangende nga juke kisawe kyaliwo. Kisawe kiri wali bakizimba. Tusoma. Nga n'ensamba. Nenga. So primary wedde, secondary. So mama abazadde bakoma kuwerera mu which class? P6. Kwa P6 nale sigena twagana gimperera. Nenga banewanga bacha ndaba. So oyingira P7 basale netandikira. You are going up to secondary. Secondary ogenzeewa paka mukaaga. Somero ki? Yali K Garden Grove Buddo. Emo paka mukaaga.